olunaku olwaleero tukedde kola bulungi bwansi mulimu n'ebigambo ebimu ndowooza generation Z byegenda ejjawo kweganga kibeera kyanjawulo nnyo okubeera ng'okiwulira. Bakedde kunkubira okubeera nga njoyininga community emu okubeera nga bakola obulungi bwansi. Ekigambo kyennyini mbadde ndudde okiwulira. So okusinziira ku community eno abasajja ba Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi n'abazaana be beekozeemu omulimu engeri y'okujaguzaamu amazaalibwa ga Ssaabasajja empologoma ya Buganda bo ne basalawo bakole community work naye nga banene beegattiddwako essomero lya Ikira. Nsuubira Ikira bagenda kumpa akalimu Ikira mwandimpadde akalimu si mu bubi tusobole okubeera nga tupataningira wamu olw'ensonga ku SMX Media kyayeka babaagadde abayizi b'essomero abo beegasse wamu ne community gye bawangaaliramu okubeera nga bakola emirimu egya community. Ekintu kino kirungi nnyo kubanga engeri gye balongoosezaamu community kati bano abaana kibeera kizibu bo ate okuddugaza community oba kikola amakulu bo nga we balongooseza community ne ba leaders ba community eno ey'ewattuba kiba kizibu ate mwana ng'oyo kumusanga nga yakasuka pampa yakasuka ebintu wabweru oba mu kisaawo oba kwegamba owantu ebitalina kubeera nga bigenda. So omulimu guno eno gugobereddwamu actually basajja ba Ssaabasajja Kabaka be bagobereddemu omulimu guno oba be bagugombyemu obwala osobola okulaba nga community bagirongoosa erabikira ddala bulungi ng'abantu balivinga in an healthy environment. So ne basalawo okubeera nga beegattibwako essomero lya Ikira. Amasomero mangi nnyo ageetoolodde community naye munnange okusinziira mu ne administration y'abano etegeeramukko okusingeeza abalala bo ne bawaayo abaana baabwe basobole okubeera nga beegatta ku bano basobole okubeera nga balongoosa community of which ekintu bakikoledde ddala bulungi. Abaana wedda bakola n'omutima gumu omwana n'ayambala gloves n'akwatamu kasasiro ne bayoola kasasiro abavubuka ne bateeka kasasiro ku mmotoka ng'olabira ddala bakikola with passion oba ng'abaana abaakuzibwa. Wano ku SMX Media twandiyagadde okupataninga n'essomero eryo lya Ikira. Ngenda genda mbayiseemu eggaali kinaava eri bo okubeera nga bakkiriza tusobole okubeera nga tukwasaganya oba okugaana naye mbaagadde ng'essomero nti ne abalina abaana bali well disciplined ate abano wedda bali smart wedda bali mukola mulimu gwa kulongoosa naye ng'abaana basigadde bali smart. Omulimu we gutwe gugenze mu maaso nga bakulembeddwamu okubeera ebijaguzo ebyokujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi owookubiri ng'awezza emyaka bakiyita kuyuuguma ng'ayuuguma emyaka 7 bannange oluganda sirusobya kambatereka akatamu naye nga sinabeeranga makabateekako kankusawo subscribing on SMX Media tujja kukola missing updates naddala nga zino. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani yanze Namuyembe Caroline okuva ku Ikra High School njokolera Matugga era nga leero tukoze wamu ne LC ya Wattuba ngera tulongoosezza ekyalo oluvannyuma y'okuwulira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogwa bulungi bwansi kubanga kino kikwata ku ffe nawona we tubeera. So twasitukiddemu ffenna aba Ikra High School Red Cross Club ne ttiimu ya LC ya Wattuba ne tusalawo tulongoose ekyalo kyaffe n'ekyo ntutabonaabona abali eyo nti tuwulire omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Ntwala okwebaza ekitongole ekya Red Cross Society mu Uganda okubeera nga batuwadde support bwe twabawadde omulanga gwaffe ne batusindikira ebyokozesa ne nebaza ne LC ya Wattuba management ne namwena abakoledde awamu ne mukwata wamu tubeebaza ku omulimu ogwo ne nebaza ne management ya Ikra High School okusupportinga emirimu gya community nera ne tubasuubiza nti tugenda kukolagana wamu nammwe mu buli mbeera. Tweyanziza nga tweyanziza. Hello Ugandans, my name is Nasasia Fawaz bin Ahmed. I'm the Community Service Projects Officer, Red Cross Club, Ikra High School. I want to thank everyone who has worked hand in hand to this project that we have done in Wattuba. This is a nearby village center that we have decided to work together with the leaders in this center to clean up our village. So we want to thank all the people that have worked hand in hand with us, including the chairman and his cabinet. Thank you very much for working with us, and we're so pleased that we have worked with you today. And I want to call upon all the people that out in Uganda that this is a cause for humanity. Please wake up and clean the places that you're in for the better Uganda. Thank you very much. I stay Nasasia Fawaz bin Ahmed, the Red Cross Project Coordinator. Thank you very much.
Have a nice time. Nja kubeeraza abakulembedde ttiimu nsooka okweyambira nze Muhammad Kabalu Sankara ow'amawulire wa Ssaabasajja Kabaka mu guguno ogwewattuba. Tuyise wamu ng'olukiiko olw'omutongole era sebo mukama wange senderako wano omutongole wa Ssaabasajja mukama wange lwakuba nti nze nkulembedde mu kwogera naye nga mukama wange yandibadde akulembera naye nja kubeebaza nti olukiiko lwonna lunene siruliiko nzekka newakubadde nti nze nakulembedde n'omugigo okutandika ekintu kino naye nga ne mukama wange ffenna olukiiko tukwatiza wamu twongera okwebaza abatuuze abatugulidde ku mazzi n'obala ennyo temujjanga okwo n'obala omuwiranga ennyo masagala agalamidde muvangayo mangu nemukola ki nemujja nemwetaba mu bulungi bwaki bulungi bwansi ebiseera ebisinga nti yasooka mu mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ng'agagenda okubeerawo ennaku z'omwezi nga mmeka nga 13. So twebaziza nnyo ab'ekitundu kino Wattuba okubeera nga musobodde okutubuganya ne tuba bumu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaziza nnyo ssebo ow'amawulire ku lukiiko lwa Ssaabasajja oba omutongole w'ekyalo erinnya Ssaalongo Kasezi Hakim kyeyamaani w'ekyalo kino Wattuba. Nsooka okwebaza olukiiko lw'omutongole n'abakakiiko mwenna ab'omutongole nenzaako okwebaza management ya Ikira High School. Tweyanziza nnyo tweyanziza bamasita mwebale kubeerawo era tujja kukwataganira wamu bwabaawo ekyetaagisa nga kyetaaga community mube nga mulitegeeza ate naffe tutambulire wamu. Bannange Ikira High School mulidde empanga ku masomero ge tulina ku kyalo kino naye kansuubire n'amala gujja kubeera kyakulabirako ku luutu endala tube nga twegattira wamu kubanga amasomero mwegali mangi ate nga gava mu community mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo. Mpeza akatalekeka ku Sande abayizi mugamba abazadde tulina olukiiko lw'ekyalo ku Wattuba ya Primary School nga lukwata ku security ebagayeemu nnyo tufiiridde abantu baffe bangi ku kyalo kino mu kaseera katono naye RPC wa Kampala yasazeewo ne OC Wattuba OC Matugga babeerewo tusabe wamu amagezi bannanga abayizi mugamba abazadde ku Sande essaawa 9 mwebale ddala. Kale n'ekumi ku ggekaze gatugamba bannange ebigambo bigenda kuba olw'obudde naye ensonyi olw'embugaano olwaleero kwe kulaba nga abasomesa aba Ikira bakutte emiti emito okugiranga kituteeka okukola. Mbeeraza ddala abasomesa aba Ikira wamu n'abakulembeze aba Ikira olabika nga twetabye ku nnaku olwaleero eya bulungi bwansi twongedde okuyingiza omulamwa ogwa Ssaabasajja Kabaka okubeera abalamu tulina kubeera nga tuli bayonjo. Kale bannange abaana olwaleero mbalesi tukulenza kubeera ku mulamwa nnyo gw'abaana nga sibeeraga bantu bakulu kubanga bategedde mubasomesa kati ennaku zino basoma bakwatako naye kino kye batunuulidde n'environment gye tulimu obolaba abantu banaasa pampa bakola biki abaana babadde abamu balega abasomesa n'okusomesa byaga bannange tuteekewo omusomo abantu pampa bazikozesa batya era nsaba abantu be Wattuba baleere nga bayiga kubaana ne batuwadde challenge nga batubuuza ebibuuzo pampa zisaasaana zitya bwe ziti makubo. Kale ne bayiga bassebo banyabo kubaza bayita banyabo abayizi ba Ikira bebalire ddala naye nga sinava waggulu kwegambye nakwebaza abatuuze bonna ab'e Wattuba abasobodde okuba yabwagidde omulimu guno beebale nnyo webalidde naye nina omwami gusaagala kuleka mabega otuuze naye ate Ssaabasajja Kabaka ndowooza naye yamusimba n'abeera ebbali sebo omwami ow'embogo n'alisabye bakulengereko omulimu gwetukoledde ogw'enjawulo. Omwami ndowooza ow'embogo oyo ekyalo kino akyagala nnyo buli kigambo ekikwata ku kya Ssaabasajja Kabaka era yenyewadde emotoka yagituwadde abatalika kwakkulizo netukola ate mwongere kubekwebaza bonna beekola nabo abali ku lukiiko lwabwe naddala omwami Kabaalo w'amawulire okwebaza nnyo wadde baakulabye dda naye oli musajja asaasaanya amawulire mulungi ate omukozi temejjanga okwo mweyongereyo omugi olw'obudde ndeeda kubeebaza naye tuyembeyoko ku
okuyimba olukino kya Buganda asaba abakulembeze abalikula nalabyeyo omwana alina eddoboozi eddungi atukulimbere atuwe ekitundu kiri kale bibiri basabye